Mama w'omugenzi Ssegirinya Muhammad sente zimutabudde akatambi ogenda kubanga okafuna maasawo Irene Namulondo finally naye atubulidde ensonga lwaki yayawukana ne Rema Namakula akatambi ogenda kubanga okefunirako maasawo Kiseka Umaru atabukidde mama wa Ssegirinya Muhammad nakakatambi wekali maasawo Honorable Nsereko naye atabukidde awo bonna abakwata omulambo gwa Ssegirinya Muhammad ebifaananyi ne babibunyisa ku social media era abalaalise ndisinga tebavaayo ne beetonda agenda kwasanguza ebyama wakati we n'omugenzi nabyo ogenda kubanga obyefunirako maasa omugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nsaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era ongene mu notification bell mesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabirako mu mwenna abaradde abakosefu tisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga ogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli sente zo mukubireko enamba y'essimu oyeri awo muna Irene Namulondo omunanga amaze nayogera ku nsonga ze ne Rema Namakula era ina message enkambwe jaweereza Rema Namakula naye nga atugambye nti amaze emyezi ena tayogera ne Rema Namakula tebalina ebesinkana yadde akasimu yadde aka message nti oba wasuza otya munange tebikyaliwo mbu Dr. Muza yatandika okwekengera omuwala n'agamba nti ono omuwala ayinza okupangira Rema Namakula mbu abasajja kati munaye kwe kusalawo ye ng'omusajja n'ateekawo ekibeera beere waka mwerera ku kintu kyoliko teweefuula okitegeeza era bambi buno bubaka mbuweereza abo abeefuula because abantu bangi nnyo beefuula bayuuza okitegeera bayuuza mbaweereza obubaka buno aba akwagala ng'ate takwagala mu mutima okitegeera nga pretenda n'abasasula ba bloga batukume buno omwaka lisi egenda ba bigger and better mulekera osasula ba bloga batukume mwetegedde bwatyo munange Irene Namulondo bwavuddeyo n'agamba nti munange abantu muleme kulaga kifaananyi kirala mu bantu tukanga ate nga kasita mubanga muli eno mulaba temuli ku kamera mweyisa kirala era abantu bagamba mbwera ebyo abadde abikola Rema Namakula kubajjukira bamaze emyezi ena tebeeraba mbona akasimu tebeekubira naye nga omuntu yaleetawo enentabwe bwe yali Dr. Muza eyagamba Irene munange genda ojja kunnyonoonera amaka ng'ate wakola ewa Edikezo munange mu kiseera kyekimu Kasuka aleeso olugambo lwa Spice Diana ono munange bakola nika era nga bajukolera eyo e France gye bajukolera era Spice Diana mukyala namba 3 Yunia namba 1 owokubiri sinamutegeera nenga ye Spice Diana namba 3 mwera munange omwami yakoze kyamaanyi nnyo yataddemu omuzimbi ogutokoma okulaba nga concert ya Spice Diana yimirirawo bibadde bigambo bya Kasuku so si byange kale mu kiseera kyekimu bwe tweyongerayo n'omukulembeze w'eggwanga onono olunaku olw'ejjo bw'atyo munange yakuttemu eddene n'agenda ate mu kibuga kya Abu Dhabi okusinkagamba waliyo olukiiko lwe bagenda okuteesa bagenda kuteeseza ku bavubuka abato emigigi emito kale balabe nga we baneeyambayamba okubeera mu nsi eno kale era ng'omukulembeze wa UAE ye yamukimya ate ku kisaawe nga woolaba ate wamma ebintu webito we byagenze kale bwenguzaako eno ewa maama wa Ssegirinya Muhammad onono munange avuddeyo neyeekubira enduulu eri palamenti ya Uganda era agamba nti munange ye olumbe teyafunyeko wadde kasente n'akatono nti era ye kabadde alina wakake ak'ekikazi ke yakutte olunaku lw'ejjo n'agulira abantu emirimu kyokka nga ate abantu bakyajjira ddala ku lumenti kati yeebuuza kiki kyagenda okubaliisa era munange n'akubira palamenti ya Uganda omulanga asaba bamutaasa era ayagala bamuyambe bamuweere n'abaana b'omugenzi kubanga yagambye nti abakyala banalaba nga ngono omukyala mama wa Ssegirinya nga tabawa buyambi etegeeza bajja kwata abaana babamusuulire ewaka nga Kadumba Justin Sanyi sinaawo nteekateeka yonna ku baana era sina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana kati embeera gye tulimu embeera nga gye tulimu ya kiyongobero tulina mmere tuli wana ate nga abantu bakyeyongera okukola ki okujja olw'omwagala waabwe Ssegirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo kati obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga ate pressure zikweyongera okukola ki
okulinnya. Sirina kye nalabye era tebalina kye baatulekedde kuba n'obudde buno era obusente bwe mbadde nabwo bwe nninze ne nguliramu emmere abantu basobole okulya abakola ki abajja naye nga tebalina kye bandekedde. Mulanga ngukubira paalamenti esobole okunyamba nfune ekyokulya ky'abaana kubeera nkyalinabo wano. Ensonga ya school fees kimanyi nti abaana baba batandise okusoma sente amasomero gaba gagalirawo school fees. Kati sirina wentandikira nange ndi mulwadde era nga bwe nabagamba nga ndi mulwadde naye nga tisirina wentandikira kubanga abo bonna abaana we banaalaba nga abazadde balaba nti sibawa school fees era abaana bajja kubampa ojja kulaba nga buli omu aleeta omukuomo nga babanteerawo nga bo batambula bagenda nga bagamba twala abaana bamutamaniwo fe tetulina ssente za baweereza. Tusaba buli asobola nga bwe mwalaba nti Sseggirinya yalayira ng'omubaka wa paalamenti naye yakolako emyezi 6 gyokka. Kitegeeza ebbanga erisigadde lyonna alimaze mulwadde. Obuyambi bwetaagibwa okuyamba abaana ba Sseggirinya awamu ne maama omugonvu abadde amujjanjaba. Abaana ba Sseggirinya beetaaga okusoma kuba okusoma kutuusa oluwummula nammwe mululaba luweddeko. Tusaba buli asobola okuyambako omwana wa Sseggirinya bambi atukwatireko. Ebyayonoonebwa nga bw'omanyi nti wabeera okufiirwa ebintu bingi byonoonebwa. Kati nga bwe mulaba olusuku lukalu Lumonde yalinyiddwa ebyayonoonese naye bba abaana beetaaga obuyambi. Tusaba nga tukuba omulanga buli alina kyasobola okukwasizaako abaana ba Sseggirinya nga bwe mubalaba bato ddala ate bangi. Tetujja kugamba nti ono tebamuleeta ono bamuleete wabula buli alina nga mwana wa Sseggirinya buli ajja tumwaniriza kubanga omusajja tabalirwa nzaalo ate Sseggirinya musajja muganda. Tusaba buli asobola obbakwasizaako bambi n'abeeyamye obbakwatirako. Bwatyo munnange maama nga we mwewuliriddeko ataama ekyokulya tewali era n'obusente bw'abadde ayina munnange bwakute n'agulako okulya kyokka era nga mu kiseera kyekimu ne babeera bannyinaze ba Sseggirinya nabo bavuddeyo ne batabuka ne bagamba bannange mwakisuusizza nnyo kale era nti basaba ebikolwa ebyakoleddwa ku lumbe lwa muganda waabwe nti bikome awo tebiddangamu kukolebwa kugamba ku muntu yenna aba afudde. Mbu abaddewo wamma akatyobagiro kangi nnyo nnyini ddala mbalina mu maaso wano ng'ate nabo batutuusaako kiki kye baawulira oluvannyuma lw'okulaba embeera nga bwe yali mu lumbe. Bo bagamba kibalaba baali tebakirabangako. Abantu bwe bakozesanga okujja okwambala amasuuti bayogere nga mu kamera bwe bakozesanga ng'omubaka waabwe alwadde batwale obuyambi. Maama abaddeyo Lubaga yenna abaddeyo ani yatugamba mbu yagendako e Lubaga ku babaka baabwe wabula nabo bawulya amawulire nga bwe maama agawakizza nti nno omubaka afudde. Awo nenda babuli mubaka wa Nuupu mu suuti era nabatunuuliranga ekyamazima nseka. Nengambo ne tubaddewo wano omubaka abadde tubadde tubeera eri gy'abadde abeera gye tubadde tumujanjabira bifo mutwala e Lubaga kyetwalabayo mubaka n'omu ate nga ne bwe baali bajja eri nga bakyali Kenya biki bajjanga kwekubya bifaananyi nange nayitiddeyo naye oyitiddeyo mubaka munno olese eki tewali okitegeera. Abaana twabatwala yonna ku kitebe baalaba nti omwana alina abaana batuyambye eki tewali wabula omukolo bo bagufudde gwa byabufuzi ffe tugamba nti ekyo tukivumirira kikome efujjo leka likome ku mukolo likome kufa kwa Ssegge kubanga nabo bennyini ne bwaba boboni naye muzadde naye alina omuzadde singa naye mamwe bamu embeera munnange bwetyo bweri era nga yo famire ekukulumidde abantu b'ekibiina kya Nuupu. Kyokka ate abantu bagamba mbu baalabako maama wa Sseggirinya nga bamuwa ogubaasa ogwakula. Kyokka ate omukazi mu kiseera kyekimu avaayo akaaba n'abaana tebalina kyakulya. Bwe n'abantu abajja okulaba embeera buno obudde gye balimu tebalina kyakulya. Kyokka era maama mu kiseera kyekimu asabye paalamenti nti mu kifo ky'omwana we kye yabaddemu ye nga ye ayagala bazzeemu omwami Alex Luswa
Luwemba ye gwayagala yabadda mu kifo ky'omwana yembo kubanga ye alaba yajja okutambuza ebintu ng'omwana we Segirinya bwe wabadde abitambuza mu kiseera kye kimu ate ye Mama Fiina yatidde bubi nnyo era nga yakoze dda ekiraamo agambye mwana wange Sylvia olabanga nvudde embulamu bw'ensi eno omulambo gwange ogulanga kufulu n'ogusibako nze siri ku ebyo ebyokunswaza nfudde naye ate muli mu kunswaza muli mu kuba omulambo gwange ebifaananyi nti nno mulye wenfanga mulye munywe muzine kwegamba temukaaba naye ekyokuba omulambo gwange ekifaananyi ekyo temukikolanga eddambi ddyo alikoze ng'obudde bukyali. Bino ebigambo abyogedde oluvannyuma lw'okulaba ebitundu by'omugenzi kati Segirinya Muhammad ebyekyama ensigo nga zitambula ate ku mitimbagano. Jjukira omwami ono ayina abaana era nga ye Honorable Muhammad Nsereko avudde mu mbeera n'atabuka bubi nnyo ayogedde bingi ngenda kuba mu batuusako mu maaso wano atakomyoka agambye nti singa abaakola ekikolwa ekyo ekyokuba omulamba ebifaananyi ne babitambuza ku social media tebavaayo ne beetonda agenda kutabu audio emboozi yali wakati we n'omugenzi kati oba bigambo ki byagenda okuta sinnaba kubitegeera naye nga ye agambye singa tebakikola agenda kubita ekitegeeza bitiisa ndowooza bikuba gamba simanyi naye nga mulina maaso wano nga naye alaga obwennyamivu obwatuuse mu lumbe lw'omugenzi kati kolagana nammwe ng'ategeera tekisoboka. Oli yazaala ono agambye njagala kukola bwe nti gw'ogambye tekisoboka you're inhuman. No sensible person should deal with characters like you, not at all. Temuyina mukwano, temuyina bukkiriza. Mama w'omwana yeebase ne maiti ey'omwana we bwe muli mu ndongo bwe munywa shisha ne mujja enkya nti tugifulumya wano wa era musobola ya Rabbi musobola bikolera nkusaasidde maama tukusaasidde nnyo. Tekisoboka teri kwegatta tekuliiyo twayawudde tekuliiyo paka ku kiyama kati abasiru n'abategeera. It is clear the line is tukubya akasitale mu musenyu bano basiru bano be bategeera. Tekisoboka. The line has been drawn in the sand. Abasiru n'abategeera kwe balabira omukulembeze ategeera is how much you can respect the parent of your friend. Tewaliiwo kirala baganda bange omuntu yenna tasobola kussa kitiibwa mu maama wo taba muno taba mukwano gwo taba muganda wo taba anything. Nkiddamu omuntu atasobola kussa kitiibwa mu mukadde wo taba muno taba mukwano gwo taba muganda wo taina kyali ono politics tumusanga ku nsi. It is a means to get somewhere. Taina kyali. Anyone who can insult your mother whether you're dead or alive taliyo you're never my friend. You cannot. Omukazi atuyanye n'omwana we bw'akaaba okunoonya omwana we bamuteya gwanga ebigo n'akaaba bano bali mu kulya sumbusa na chapati bali mukola bivulu na birala y'omukazi bw'atuyanira kimu mumpe omwana wange bw'aba yafa mu mumpe bw'aba mulamu mu mumpe ye yeesindikira omwana we atuuse mu maka g'okuziika omwana. Honorable Muhammad Nsereko munnange naye si musanyufu n'akatono era oluvannyuma lw'okutambuza ebitundu by'ekyama ate eby'omuntu amaze okuvambula mu bwensi n'okuba kutulugunya mulambo era agambye singa tebavaayo ne beetonda ye agenda kuswaza agenda kuvaayo ate bu audio obuli wakati we n'omugeeza ebintu bye baayogerangako bye baanyumyanga bye tutannaba kutegeera biki naye nga ye agambye singa abanuku tebakikola. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37
11 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kumala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ni mwana mulenzi Kapiripiti munange nabategezaako nti yagenda mu ggwanga lya Amerika okugamba okuperforminga omanyi ye munange show za muno mu Uganda tatera kuzikola asinga kukola zeeyebweru munange olunaku olw'ejjo yakomyewo ng'ate w'omulabawo banange ayina bakanyama ayina babawunsa era nga yabadde n'abaana aba Hyper Kids be yagenda nabo ate era be yakomyewo nabo nsubira munange akatambi nakabalazeeko awo ng'ali mu kuperforminga naye nga maama bikutabula amazima go bikutabula naye nga abaana bangi munange abeegomba okubeera nga Kapiripiti wabanga ebintu byayina nga biri mu makubo matuufu kale munange bwe tweyongerayo ne Prima Kadashi ono nno avuddeyo n'agamba mbu ne ex-wo yakugwa ddalu kwe kuwaayiriza enjayi kati ffe nga ffe bwe ntudde awo ne ndowooza ne ngamba waayi Chaka agamba Gustede kubanga emabegako awo kyali kigambibwa mbu ate simanya yagenda mu lihabu ate bitu twagenda okumulaba ate alina ehindu Zanzibar kwe gamba ndowooza munange Gustede ndowooza munange Prima Kadashi yamusigalamu era nga maama w'abaana munange omanyi bagamba olweyo olukadde lwe lubeera lumanyi obuki obusonda nenga bwe tuli munange bwe tweyongerayo ne Vairota ono nno ye essuubi mazima nyi bagamba alemerako amala n'awangula amazima gali nti yeesibye ku mwana wa Bebe Cool ye amwesibyeko nga woolabaawo yegamba itandise n'okufuna ebirooto nga woolabaawo ekifaananyi ekigase ng'alaga nti ali mu laavu n'omwana wa Bebe Cool omuwala jjukira Bebe Cool ono waliwo guli omwaka ogwedde ogwa 2023 yamuteeka ku listi ey'abaali basinze okuyimba kati omwana okuva olwo yamugamba taata nze saagala kunteeka ku listi wabula okulaga nti nno ebintu bye byenkola obyagala mpa muwalawo ne tulowooza omwana asaagase okumbi ali siriyasi okuva olwo tazikizanga munange sigenda Luisa era nga nkongeddeyo bwe nti ate ewa maama Segirinya kati omugenzi bo munanga banuuku tebanaba kumuweeza yadde n'akatonde ng'omukazi yavuddeyo ye nga ye n'ayogera amazima agaliwo ngenda kuba ate nga mbatuusako wano umalukisekanga naye bannange ayina byagambye omukyalo ono omukadde akatambize sigenda kubanga mbiddamu naye ngenda kubanga nkabalekerako era munzikirize bamikwano mbasiibulire wano mukama mama wa Segirinya ani yatematema abantu ebijambi ye Masaka balyoke bawayirize Segirinya mama wa Segirinya akuddamu nti ye Museveni bwe mbuuza mama wa Segirinya ani yawayiriza Segirinya nti yatematema abantu ebijambi ye Masaka mama wa Segirinya akuddamu nti ye Museveni bwe mbuuza mama wa Segirinya ani yasiba mutabani wo mu kkomera emyaka 2 ng'amutaddeko omusango mama wa Segirinya akuddamu nti ye Museveni bwe mbuuza mama wa Segirinya bwe yamala okulwala Parliament ng'omubaka wa Parliament aba alina okufuna obujjanjabi Banita Amongi nga be basipiika ng'omukulu onani Mpuuga nga ye Lope oba leader of opposition nga bansereko bonna bali mu Parliament Bassemujunganda n'abalala baagaana okufunira Segirinya obujjanjabi bo kye baakola bagenda bugenziwa Nsereko yakwata Segirinya n'amuleeta ku TikTok bamusondere nga nange kisekka sirinaamu naye kinswaza nnyo okunteeka awo mbu bansondera ssente za bujjanjabi ku TikTok ne baleeta omubaka wa Parliament omulamba nti anti wuuno nti tumusondera za bujjanjabi nga tuwa omusolo omubaka wa Parliament bw'afuna obuzibu kiri mu constitution ayina okuweebwa obujjanjabi nga Parliament yekola ki wallahi baagaana okujjanjaba Segirinya kati saawa zino baani abaamuwa obutwa Museveni saawa zino Segirinya afudde abaamumma obujjanjabi mu Parliament abaamumma obujjanjabi mu Parliament bampuuga abaali mu okuteekawo wadde embeera okulaba nga Segirinya afuna obujjanjabi wallahi be balaga nti kati bamwagala nnyo ne mama wa Segirinya naye akulaga nti era beebaza nti bannaye n'empuuga
nga tukimanyi bulungi nti Mpuuga mukozi wa Museveni, Anita Amongi akolera Museveni, bonna baali ku biragiro byani bya Museveni. Awo Museveni watutuusizza akuttira omwana gw'oyonsezza okuva buto, gw'ozadde yakuluma myezi 9, n'oweerera n'akula n'ayagalwa ensi ng'akola mazima, akola bituufu, ne bamuwa obubaka bwa Parliament n'afuuka memba wa Parliament, ne bakulaga nti bamutta. Ate abamusse olw'okuba amussa ayina ssente era n'osigala nga gy'oddukira. Maama wa Sseggirinya, ffe tetujja kuyisaamu gaali munnange, kubanga mutabani wo gwe wazaala watukolerayo ekirungi, alina kyatugasizza mu ggwanga. Eggwanga aliyambye, naye famire ya Sseggirinya ffe tujja kukireiminga justice ku lwa Sseggirinya. Tugenda kulwanyisa omutemu paka we tumuggyako. We mubanga mmwe temusobola kugatta oba tetusobola beera ffenna mu lutalo luno kuwangula mulabe akituusiza ku Sseggirinya nga kiri mu giraasi, ffe tujja kunoonyeza Sseggirinya justice. Mpuuga baali mu Parliament, Sseggirinya ne batuuka omuleeta ku TikTok nga bamuzannyisa bya bufuzi wallahi, nga batugamba nti Sseggirinya tuli wano tumusondera ssente za bujjanjabi, omubaka wa Parliament. Muhammad Nsereko muli batemu, wallahi muli batemu. Sawa zino mwogera bya bufuzi, sawa zino mulaga mulaga nti kati mwe muli balungi nnyo, muli balungi nnyo. Okategedde olw'okuba abafamile nabo bamanyi nti munnange eno tetuyina kasente, ate tukayina nabo bazzeeyo munnange. Okategedde naye ffe tugenda kusigala tuyimirira. Bano Anita Amongi abalaga nti baagala Sseggirinya kati baamumma obujjanjabi, baamumma ne baagala omuzanyisa ebyobufuzi okukuba Kyagulanyi. Ate nga otumanyi ffe kasita bakuzanyisa bwe batyo, ffe tuba tukukola ki? Ffe tuba tukuuma nsalosalo, kitegedde. Naye nga wallahi saawa zino bennyini abamutugumbudde abaamusse be balaga nti kati n'okumwagala bamwagala nnyo, n'omulambo basazeewo baguzanyisa ebyobufuzi. Ne maama era munnaye naye nakkiriza